okuba nti atutuusizza nate ku lunaku lwaleero. Ab'emikwano Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebale okuba nti atutuusizza nate ku lunaku lwaleero nga tukyali balamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwenga. Mbalamusizza nnyo banna Word of Salvation Ministries International. Mukama abakuumye atya? Ffe atukuumye bulungi nnyo, atukoledde ebyekisa bingi nnyo ebitenkanika, era ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Kale light eyinza okuba nga si nnungi nnyo olw'amasannyalaze ne kaakati gakyatutawaanya. Simanyi lwaki amasannyalaze gatutawaanya, naye munnange omulabe Sitaani ayinza okuba yasiikula enfuufu olw'ekigambo kya Katonda ekibuulirwa nga buli lunaku. Omulabe Sitaani n'afuukula enfuufu ndowooza aleete, kubanga yalaba nga ebya netiwaaka tukola ekisoboka kyonna netiwaaka netusobola okuyitawo. Kati yasiikuukira mu masannyalaze buli ddakiika, amasannyalaze gavaako bwe gagenda bwe gakola ki. Naye olw'ekisa kya Katonda tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Kale leka twebaze Katonda omulamu. Taata omwesigwa Mukama, tukwebaza, tukusinza Taata, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tuzze mu maaso go nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Tukwebaza gwe Katonda akola ebyekisa, tukwebaza gwe Katonda ajjula ensozi, tukwebaza Mukama gwe atema ekkubo atali kkubo, tukwebaza Kabaka w'abakabaka olw'ekisa kyo ekingi ekitajjulukuka. Mukama ekituwaniridde era ekitukuumye Kabaka w'abakabaka. N'olunaku lwaleero Mukama Kitange Taata nga tugenda okugabana ekigambo kino, nga tugenda okulya emmere eno ey'omwoyo. Leka emmere eno ey'omwoyo oyikole ebyekisa mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Etuzimbe spiritually, tuwulire ekigambo kyo kitugase, kituzimbe era kituleetere obulokozi. Oyongere okwegulumiza, oyongere okusumulula restoration. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu tusabye, amiina. Gamba nti amiina. Onagambye nti ane netiwaaka si nnungi, simanyi nakumanya naye Katonda yamanyi. Mukama yamanyi era nkakasa nti ajja gikolako era tugimuwa netiwaaka. N'ekintu kino eky'amasannyalaze nakyo tukimuwe bannange, kubanga kiyitiridde ewaffe, kiyitiridde buli lunaku ne lufuuka luyimba. Ate tubakubira abawumeme olunaku bagamba bagenda kikolako. Bwe batyo bwe babeera. Kale leka tugende mu kigambo kya Katonda. Mukama nga bw'ali omulamu tugabane ekigambo, kubanga omulabe kyaba abeera anoonya kutumalako mirembe, kukola ki, naye tajja kumalako omulabe. Tugenda sigala nga tubuulira ekigambo kya Katonda. Bwe yaggalawa ebizimbe n'alowooza nti n'ekigambo agenda kiggalira, tasobola kukiggalira, kubanga ekigambo bulamu bwe tutakirya tetusobola kuyimirira, tetusobola kubeerawo. Ekigambo kya Katonda ye Katonda yennyini. Bwe tuba tetukiridde tetusobola kubeerawo n'omulundi n'ogumu mu linnya lya Yesu. Mbeebaza nnyo abatuweereza message ku lwa Winnie officially nga ayambadde gawuni ye nga tucelebratinga wamu naye ku lwa Winnie Treasure, nga tucelebratinga olw'okumaliriza degree ye ya aerospace engineering. Tuddiza Mukama ekitiibwa. Munnange kati nze neeyita maama w'aba engineers. Yes, bwentu we neeyita, naye si kweyita bweyisi wabula bwentyo bwe neeyita, si kweyita just bweyisi, naye bwe kityo bwe kiri. Ebitiibwa Bible egamba nti promotion comes from God. Promotion comes from God. Kati Katonda bw'aba ntaddeko promotion y'okuba nti nno kati ndi maama w'aba engineers,
omu telecom engineer, owokubiri aerospace engineer. Kakati nebaza Mukama kati ate ne bano nabo bali ndimu kwegamba nabo ndeeta olw'ekisa kya Katonda. Ne Jennifer naye agenda kujja, ne Miracle naye ajja kujja. Ekitiibwa nze nkiddiza buddiza Mukama kubanga yakola ebyekisa. Bayibuli egamba mu Isaaya 5:4, Isaaya 5:4 olunyiri lwa 13, n'agamba nti Katonda yanaasomesanga abaana baffe. Agamba nti abaana bammwe banaayigirizibwanga Mukama n'emirembe gyabwe ginaabanga mingi. Bayibuli wetu egamba nti abaana baffe banaayigirizibwanga Mukama n'emirembe gyabwe ginaabanga mingi. Katonda alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Mulabye ng'akikola, mulabye ng'akirabirira, mulabye ng'akituukiriza. Newankubadde ng'olutalo lwaliwo, Sitaani yafuukula enfuufu n'akola buli kimu. Wini n'abeera ngambye Isaiah 54:13. Isaiah 54:13, Queen please, ngambye Isaiah 54:13. Newankubadde nga omulabe yasiikula enfuufu n'akola buli kimu, n'akola buli kimu nga kyayagala kiri kimu, ayagala kulemesa. Era ogenda okukakana Wini n'atuula omwaka mulamba, n'afuna yo bagita gapuya oba dediya, n'afuna dediya omwaka mulamba, naye tekimulemesezza kumalako. Okitegeera? Kati oyinza okuba nga naawe bw'otyo bw'oli ng'omulaba akulwisizza, ayina waakulwisizza, naye tekitegeeza nti togenda kumalako. Ogenda kumalako. Ky'oba okola kiri kimu, gwe gumiikiriza ate otwale okukkiriza nti ogenda kumalako. Gwe kiteeke munda mu ggwe okkirize nti ogenda kumalako, okkirize nti ogenda kuwangula, okkirize nti byonna bigenda kuba bulungi era bijja kuba bulungi mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Yes, nga wogambye nti Mukama mwesigwa nnyo. Mukama mwesigwa nnyo 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 nnyo. Ate Katonda yeewuunyisa, teyeekyusa. Bw'ayogera ekigambo aba agenda kituukiriza, era bw'ayogera ekigambo kiba kigenda kutuukirira. Agamba nti ekigambo kyange tekisobola kudda gye ndi nga kyereere okuggyako nga kikoze ekyakitumirwa. Kati Katonda bw'agamba nti abaana bammwe baliyigirizibwa Mukama, n'emirembe gyabwe gigenda kuba mingi. Emirembe gyabwe gigenda kuba mingi kubanga Sitaani kyekyo kyayagala. Afuukula enfuufu abaana baffe baleme okusoma, emirembe gyabwe gikyankalane, bazaalire ku luggya, babeerawo nga tebasoma, bakole empisa eza buli kika, kubanga abaana abasinga bayaayuke, ebintu ebifaanagana bwe biti. Naye Katonda bw'agamba nti abaana bammwe bayigirizibwa Mukama, n'emirembe gyabwe gigenda kubeera mingi. Ekyo kyakirabirira n'akituukiriza. Mukama mwesigwa, yakituukiriza ate akyakituukiriza kubanga bonna bagenda graduatinga, ate tebagenda koma bukomi ku bachelors. Bagenda kusoma, naye n'ababo bagenda kusoma. N'ababo bagenda kusoma ate bagenda kuba bulungi mu linnya lya Yesu. Tutunuulire Katonda ayogera bw'ati mu Isaiah, eggulo nagibasomedde, Isaiah 45:22. Eggulo nabasomedde Bible Isaaya 45 olunyiri lwa 22. Isaiah 45:22. Isaiah 45:22 kuliya Bible wegamba. Isaaya 45 nga sirulabye oluwandiika. Isaaya 45 olunyiri lwa 22 egamba bweti nti mutunuulire nze mulokoke mmwe enkomerero zonna ez'ensi, kubanga nze Katonda tewaliwo mulala. Bw'atyo bw'agambye nti mutunuulire nze mulokoke mmwe enkomerero zonna ez'ensi, kubanga nze Katonda tewali mulala. Olwabiri Musa n'agamba nti neerayiridde mwene ekigambo kivudde mu kamwa kange mu butuukirivu, so tekirikomawo gyendi, tekirikomawo nga nze. Buli vviivi lirinfukaamirira, buli lulimi lulirayira nze. Kati wosoma mu Isaaya 5:5
ulira Bible wegambye Isaya 55 Isaya 55 agamba olw'11 agamba nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange tekiridda gye ndi nga kyereere naye kirikola ekyo kye njagala era kiriraba omukisa mu ekyo kye nakitumira. Owulidde Bible wegambye Isaaya 55 olunyiriri lw'11 egambye nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange tekiridda gye ndi nga kyereere naye kirikola ekyo kye njagala. Ekigambo kya Katonda kigenda kukola ekyo kyagamba. Isaaya 45 nga sirulabye oluwandiika. Isaaya 45 olunyiriri lwa 22 egamba bweti nti mutunuulire nze mulokoke mmwe enkomerero zonna ez'ensi kubanga nze Katonda tewaliwo mulala. Bw'atyo bw'agambye nti mutunuulire nze mulokoke mmwe enkomerero zonna ez'ensi kubanga nze Katonda tewali mulala. Olw'23 n'agamba nti neerayiridde mwene ekigambo kivudde mu kamwa kange mu butuukirivu so tekirikomawo gye ndi so tekirikomawo nga nze buli vviivi lirinfukaamirira buli lulimi lulirayira nze. Kati wosoma mu Isaaya 55 ulira Bible wegambye Isaaya 55 Isaaya 55 agamba olw'11 agamba nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange tekiridda gye ndi nga kyereere naye kirikola ekyo kye njagala era kiriraba omukisa mu ekyo kye nakitumira. Owulidde Bible wegambye Isaaya 55 olunyiriri lw'11 egambye nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange tekiridda gye ndi nga kyereere naye kirikola ekyo kye njagala. Ekigambo kya Katonda kigenda kukola ekyo kyayagala mu bulamu bwo, kigenda kukola ekyo kyayagala mu baana bo. Ekigambo kya Katonda kigenda kukola ekyo kyayagala mu mirimu gyo, mu lugendo lwo. Ekigambo kya Katonda kigenda kukola ekyo kyayagala. Kati omubi ne bw'abanga alina kyayagala, of course ababi babeera balina bye baagala, babeera baagala bubi bututuukeko, babeera baagala badde eri baseke kubanga mbu balabanga abawangula. Naye njagala nkutegeeze nti essanyu ly'omubiri akaseera. Yes, omubi asobola okusanyuka, but for the moment, for a short time, omubi sitaani asobola okusanyuka, but for a short time. Njagala nkutegeeze nti sitaani yasanyuka nga Yesu Kristo bamukomeredde, era ne asanyuka nga bamutaddewa, n'asanyuka nga bamutadde mu ntaana, era n'asanyuka nga bamutaddeko ekiyinja ekinene. Sitaani yasanyuka nnyo, but it was for a short time. It was for a few days. Njagala nkutegeeze omulabe sitaani asobola okusanyuka. Naye ate gundi yagamba nti ani Mika agamba Mika esula yakumeka kubanga akimanyi. Mika yakimanya nti omubi asobola okusanyuka. Naye wulira Mika esula ya 7, Mika esula ya 7 olunyiriri lwa 7 nagamba nti agamba olw'omunaana nti tonsanyukirako omulabe wange bwengwa n'ayimuka bwe naatuula mu kizikiza Mukama anaaba musana gye ndi. Mika chapter 7 verse 8. Mika chapter 7 verse 8 agamba nti tonsanyukirako omulabe wange bwengwa. Oba nkyuse position naye abalala nga bawulira, oba naawe kennyini kyusaako ogendeko ewalala, kyusaako ogendeko ewalala. Nange njiya buya kuba kati we naagenda ebweru ate empewo ejja kukuba gundi,
ojja kuleeta netwakira ate ekyankalaniye eddala n'eddoboozi lyennyini libule. Naye Bayibuli egambye nti tonsanyukirako omulabe wange bwengwa naayimuka. Okitegeera? Bwengwa naayimuka, bwe naatuula mu kizikiza Mukama anaaba musana gye ndi. Katonda omulamu, Taata omwesigwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Taata tuzze mu maaso go tukusinza, tukuyimusa, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi. Katonda waffe Mukama, nga tugenda okugabana ekyemisana kya leero. Ekyemisana kino kituviiremu obulokozi. Ekyemisana kino kituleetera obulokozi. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amiina, amiina, amiina. Nze manyidde ddala nti otegedde ekigambo kye nkugamba nti oyinza okuba nga kati mu kino ekiseera oli mu buseerezi. Yes, obuseerezi bubeerawo, naye obuseerezi bwe bubeerawo for a short time, kubanga omusana bwe gujja ne gwaka awantu awo abadde waseerera wonna wakala. Bwe wakala obuseerezi buggwaawo. Okitegeera? Kati Bayibuli egambye, Mika yagambye nti tonsanyukirako omulabe wange. Omulabe tonsanyukirako, kubanga akimanyi omulabe ajja kusanyuka era basanyuka, naye ekiseera kyabwe ekyokusanyuka kiggwaawo. Omukono gwa Katonda ne gweraga. Ekiseera kyabwe ekyokusanyuka kiggwaawo, omukono gwa Katonda ne gweraga. Agambye nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange. Kati lekerawo okukwata ebigambo ebiva mu kamwa k'abantu. Kwata ekigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Eno Bayibuli kye kigambo kya Katonda era kye kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Katonda tayawukana na kigambo kye. Tayawukana na kigambo kye. Bw'ayogera nti ndi, ekigambo bw'okisoma no mu Bayibuli nti ndi, Katonda yaba akyogedde nti ali. Okitegeera? Kati agambye nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange. Ekigambo kye bwe kityo bwe kinaabanga, si ekigambo ky'omulabewo, si ekigambo ky'abaseka, oba si ekigambo ky'abalogo, wabula ekigambo kya Katonda bwe kityo bwe kinaabanga. Newankubadde ng'owulidde ebigambo mutwalo, naye waliwo ekigambo Katonda kyayogera n'agamba nti kino kye kiba ku bulamu bwo, kino kye kiba ku baana bo, kino kye kiba mu lugendo lwo, kino kye kiba ku gundi. Agambye nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange, tekiridda gye ndi nga kyereere, naye kirikola ekyo kye njagala. Katonda alina kyayagala ku bulamu. Katonda alina kyayagala ku bulamu bwange. Nabagamba ne mbagamba nti race esooka twagiwangula. Race esooka twagiwangula. Bw'obanga wawangula race eyo esooka eri gye nabagamba ne mbagamba nti no maama, nti eggi lya maama okusisinkana eggi lya taata, taata afulumya amagi 500 ate go omulundi ogwo. Naye nga eggi limu lyeriyina okuwangula ne lidduka emisinde. Kakati bw'obanga wadduka n'osinga amagi 499 wagasinga gonna, eriryo ne lidduka ne lisisinkana eggi lya maama n'otondebwa. Okitegeera? Eyo race esooka n'ogiwangula. Wagiwangula nga toyina amaaso, nga toyina bigere, nga toyina mikono, nga toyina kiri awo nti no kino kyosinza ku bali. Nti kino nti kyosinza ku gali amagi agafulumya agalekebwa 499. Tewalina njawulo, naye enjawulo eyakuliko waliko ekisa kya Katonda. Enjawulo eyakuliko waliko ekisa kya Katonda, era Katonda yakumanya n'amanya nti gwe ogenda okuwangula race. Race eyo n'ogiwangula eggi lya taatawo ne lisisinkana erya maamawo, amalala gonna ne gafeyiringa, eriryo ne lisisinkana n'otondebwa. Eyo race n'okola ki? N'ogiwangula. Bw'obanga Katonda yakuwanirira n'ogiwangula n'obeera mu lubuto lwo, kubanga Katonda yakumanya
nga tonamana kugenda mu lubuto lwa maama wo kitegeeza ejjiriri lye wavaamu erya taata yalimanya yalimanya nga terinaba na kutondebwa mu lubuto lwa maama wo yakumanya okitegeera kati oli survivor oli muwanguzi n'okukirawo lekerawo okwetunuulira n'ogamba nti oli feriya oyinza okuba nga olina w'olemerereddwa obuzito buyinza okuba nga bubadde bungi naye manya nti wawangula lwesi esooka oli muwanguzi oli mu kategore ey'abawanguzi oli mu kategore ey'abawanguzi olina kweseetinga bweseetinzibwa oti n'omanya nti nina kuwangula n'omanya nti kati ani anampanguza ye mukama waffe yesu ye mukama waffe yesu y'alina okuwanguza neweeseetinga mu mukama waffe yesu neweeseetinga mu ono agamba nti ekigambo kyange nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange okimanyi nti ne ku luberyeberye okutondebwa kwo kwali kigambo kya katonda okutondebwa kwo kyali kigambo kya katonda katonda n'agamba nti leka tukole omuntu mu ngeri yaffe kyali kigambo wajja lwa kigambo kati ekigambo ekyo katonda kye yatonda yali alina kyayagala kikibe yali alina kyayagala kituukirire ku kigambo ekyo kati wulira agamba nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange tekiridda gyendi nga kyereere naye kirikola ekyo kyenjagala era kiriraba omukisa mu ekyo kye nakitumira mu ekyo kye nakitumirira mu ekyo kye yakitumirira nkugambye n'okutondebwa kwo okutondebwa kwange okutondebwa kwaffe kyali kigambo era katonda yatutonda ng'alina kyatutondedde kati agambye nti era kiriraba omukisa ekigambo kya katonda kiriraba omukisa ekigambo kya katonda yenze okitegeera yeggwe ffe katonda kyekigambo kubanga twali kigambo n'atutonda twava mu kigambo twava mu pulaani ye twava mu birowoozo bye ne tutondebwa kubanga bayibuli egamba nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange ekiva mu ndowooza ya mukama ekiva mu pulaani ya mukama ekiva mu nteekateeka ya mukama okitegeera bwe kityo bwe kinaabanga bwe kityo bwe kinaabanga kigenda kulaba omukisa ogenda kulaba omukisa kubanga katonda yakutonda olabe omukisa yakutonda for a purpose yakutonda for greatness tosobola omulabe tasobola kuwangula nga katonda ayogedde katonda bw'ayogera nti ye tewaliwo kisobola gamba nti nedda kati tuddeyo mu yeremiya mwetubadde yeremiya essula ya 33 olunyiriri olw'omukaaga tutandikire ku lunyiriri olw'omukaaga tukkirire agamba nti laba ndikireetera obulamu n'okuwonyezebwa nange ndibawonya era ndibabikkulira emirembe n'amazima bingi nnyo nnyini era ndikomyawo obusibe bwa yuda n'obusibe bwa isirayiri era ndibazimba ng'olubereberye era ndibanaazaako obutali butuukirivu bwabwe bwonna bwe banyonoona era ndisonyiwa obutali butuukirivu bwabwe bwonna bwe banyonoona era bwe bansobya n'ekibuga kino kiriba gye ndi erinnya ery'essanyu n'ettendo n'ekitiibwa mu maaso g'amawanga gonna ag'oku nsi agaliwulira obulungi bwonna bwe ndibakola ne batya ne bakankana olw'obulungi bwonna n'olw'emirembe gyonna bye nkifunira okitegeera bayibuli wegambye egambye nti era laba ndibakomezaawo agambye nti ndikireetera obulamu n'okuwonyezebwa alikireetera obulamu n'okuwonyezebwa
kati ate bwodda mu Yeremiya emabegako wano Yeremiya essula ya 30 Yeremiya essula ya 30 yamwe tugenda okusabira Yeremiya essula 30 okutandikira ku lunyiriro 17 agamba nti kubanga ngikikomezaawo obulamu era ndikuwonya ebiwundu byo bw'ayogera Mukama kubanga bakuyise eyagobebwa nga boogera nti ye Sayuuni omuntu yenna gw'atanoonya bw'ati bw'ayogera Mukama nti laba ndikyusa nate obusibe bw'eweema za Yakobo era ndisaasira ennyumba ze. Alikyusa nate obusibe obw'ennyumba za Yakobo era alisaasira. Tumugambe Mukama asaasire. Kubanga emitego gibadde mingi entalo zibadde nnyingi naye tumugambe Mukama asaasire. Asobola okusaasira. Asobola okusaasira mu mbeera gy'oyitamu eyo. N'akukomezaawo essanyu. N'akukomezaawo obulamu. N'akukomezaawo amawulire amalungi. Gwe baali bagamba nti omusaayi gwakyankalana. Gwe badde bagamba nti tewaliwo mulimu. Gwade bawadde warning letter abagambye nti omuli bakuwoninze anytime bagenda kugoba. Katonda asobola okukomyawo. N'akukomyawo, n'akukomezaawo omukisa gw'olina, n'akukomezaawo okutunda, n'akukomezaawo favor, n'akukomezaawo sales nezi increasinga. Katonda asobola. Nagamba nti bw'ati bw'ayogera nti laba ndikyusa nate obusibe bw'eweema za Yakobo era ndisaasira ennyumba ze. N'ekibuga kirizimbibwa mu kifunvu kyakyo n'olubiri lulisigalawo ng'engeri yaalwo bw'eri. Awo mu byo muliva okwebaza n'eddoboozi lyabo abasanyuka era ndibaaza so tebaliba batono era ndibawa ekitiibwa so tebaliba bato era n'abaana baabwe balibanga bwe baali olubereberye n'ekibiina kyabwe kirinywezebwa mu maaso gange era ndibonereza bonna abali bajooga. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda waffe yeebazibwe. Katonda omulamu Taata omwesigwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi. Tukwebaza Mukama gwe alabirira ekigambo kyo okituukiriza. Bayibuli egamba nti ekigambo kyo tekisobola kudda gy'oli nga kyereere okuggyako nga kimaze okukola ekyo ekyakitumirwa. Mukama nsaba Kabaka w'abakabaka olunaku lwaleero Kabaka w'abakabaka ekigambo kino kikole by'okitumidde Katonda waffe Mukama. Kikole eri obulamu bwaffe, kikole eri abaana ab'obuwala, kikole eri abaana ab'obulenzi, kijjewo obusibe, kijjewo endwadde, kijjewo ebisiraani, kijjewo ebikoligo, kijjewo ennaku, kijjewo amaziga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, kijjewo obugumba. Ekigambo kino Kabaka w'abakabaka ogambye nti oli kikomezaawo obulamu. Mukama komyawo obulamu Kabaka w'abakabaka. Omulabe Sitaani yali yabba obulamu, omukazi ono n'afuna endwadde, omusajja ono n'afuna endwadde. Naye nsaba Kabaka w'abakabaka ng'ekigambo kyo bwe kyogedde tikubanga ndikikomezaawo obulamu. Mukama komyawo obulamu. Wonya omukazi oyo gwe badde bagenda okuggyamu nabaana. Wonya omukazi oyo Mukama gwe badde bagamba nti tasobola kuzaala. Wonya omusajja oyo Katonda waffe Mukama gwe bagamba nti alina prostate cancer mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Wonya endwadde Katonda waffe. Wonya omwana oyo Mukama gwe badde bagamba nti alina sickle cells. Muwonye Kabaka w'abakabaka gwe badde bagamba nti alina ebizimba mu lubuto, badde bagamba nti alina cyst. Katonda waffe Mukama ripooti evaayo ng'egamba nti alina cyst, omuwala oyo ng'alina busist mu nabaana nga mu ovaries. Katonda waffe ssebo nsaba Katonda waffe gwe Katonda omwesigwa ogolole omukono gwo omuwonye Katonda waffe, omusumulule Kabaka w'abakabaka, omuwonyeze ddala Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu gwe badde bagamba nti uterus ye babadde bagiggyamu. Katonda waffe tuma ekigambo kyo
omuwonye. Tuma ekigambo kyo otaase omukazi oyo. Tuma ekigambo kyo otaase omusajja oyo. Tuma ekigambo kyo otaase omwana oyo ow'obuwala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omuwonye endwadde, omuwonye ekizimu ekyo, ekyoyo ekyo ekibadde kimwebakako, ekibadde kimukozesa aloota ng'azadde ebyana, aloota ng'azadde obudde bugenda okukya ng'akulukuta omusaayi. Omuzimu ogwo tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ebisiraani, ebikoligo, ebikugoberera buli kaseera, ebikulemesa green card, ebikulemesa working permit, tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ebikugobesa ku mulimu buli kaseera ne bakuwa warning letter, ebyo tubiragira okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Agoyo gonna agalootoloota agabi, agoyo ag'okudda emabega, agoyo g'okufa, enjegere z'obwavu, ebyo byonna tubiragira bife. Obutazaala, obutafumbirwa, obutakola, okulemererwa, ebyo byonna tubiragira bife. Ebikulondoola, ebirondoola omukisa gwo, ebirondoola ensimbi zo, ebirondoola obufumbo bwo, tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ebirondoola amakubo go, ebyekika mu makubo go, tubiragira bife, tubiragira byokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Agoyo gonna agabi agava ku bika, agoyo g'ekika agakugoberera, agoyo g'ekika ag'obutasoma, ag'okulemesa, ag'okukoma mu kkubo, ag'obutamaliriza, ag'obutamalaako, tugalagira gafe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Agakulemesa okuzimba, tugalagira gafe. Agakulemesa okulaakulana, tugalagira gafe. Agalemesa abaana okusoma, agabakomya mu kkubo, agabagabako amagezi, tugalagira gafe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekikubuza otulo n'osula ng'otunula, tukiragira kife, tukiragira kyokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Be spiritual husbands, tubiragira bife, tubigoba, tubisiguukulula, tubikasuka mu nsenyi enkalu, tubikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Egyo gyonna emyoyo egikubbako omukisa, egyo emyoyo gyonna agalwadde gonna, agalwadde agalumisa omutwe ogwo ogutawona, tukiragira kife. Ekyakutuula mu kifuba, ekikuzitowerera mu kifuba, ekyakutuula mu mugongo, ekikulumisa omugongo, ekikulumisa amagulu, ekikuzimbisa amagulu, tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekyakutuula ku maaso go nobeera ng'olaba kifu, buli kaseera olaba ebintu bya white, buli kaseera olaba zigzaga, omuzimu ogwo tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Agalootoloota agabi, oloota agalooto ng'ozzeeyo emabega, oloota agalooto nga waliwo bakugoba emisinde naye nga gy'oddukira waliyo ekisiko ekkubo lyo ligenda lifunda. Ebyo ebifunza amakubo go tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Na buli nteekateeka yonna eva emagombe, byonna bye baakolera ku malaalo nga baagala kudibya, bye baakolera ku malaalo nga badibya abaana bo, bye baakolera ku malaalo nga baagala emirimu gyo gisiraane, tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tubikutula, tubisiguukulula okuva ku kikolo na buli kisimbe kyonna omulabe kye yasimba, kitaffe ow'omugulu ky'ataasimba, tukisiguukulula, tukikasuka mu nsenyi enkalu, tukikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Obutafumbirwa, obutazaala, obutakola, emyoyo gy'okunywa, emyoyo gy'obutamiivu, tubiragira bife. Ebyakwata ebibyo, ebyakwata omukisa gwo, ebikwata ebibyo, ebikwata empapula zo, waliwo empapula ze weetaaga, omulabe Sitaani yayingirira pulaani zo, ekyapa kyo ne kirema okuvaayo. Omuzimu tugulagira gufe
ogwakwata ekyapa kyo ogwakwata ebiwandiiko byo egubiremesa okulaba omukisa bulijjo oteeka application tebakuyita tebakuwa mulimu ekyakukwata obutafuna mulimu tukiragira kife tukiragira kyokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weegulumize Yesu weegulumize taata waffe weebale Katonda waffe Mukama weebale kabaka w'abakabaka weebale ssebo omwesigwa weebale Katonda waffe Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu taata omulungi bwe tutyo Mukama kitange taata Mukama atugamba Mukama tebwe tukibuli kye tunasumululanga ku nsi nga ne muggulu kisumululwa Mukama tusumulula obulamu Mukama tuwa obulamu taata wagamba tuwa obulamu tiwagamba tuwa obulamu life in abundance Mukama kitange taata leeta obulamu ssebo leeta obulamu mu famirizi zaffe leeta obulamu mu bulamu bwaffe leeta obulamu mu baana komyawo obulamu ssebo omuntu abadde alwadde ng'ali ku kitanda ng'ali ku oxygen mukomezeewo obulamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusaba obugabirizi tusaba obukuumi taata waffe tusaba emirimu egisasula tusaba amagezi Mukama amagezi okumanya n'okutegeera tugeetaaga n'abaana baffe bagwetaaga Mukama tuwe wisdom knowledge and understanding mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tuwe obulamu kabaka w'abakabaka wonya endwadde Katonda waffe Mukama ojjewo stress Mukama stress za looni Mukama osasule amabanja osasule kabaka w'abakabaka ojjewo okutya Mukama osumule ekisa Mukama emirimu gye tukola Mukama gireetemu amagoba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusumulula amagoba tusumula emirimu egisasula tusumula enzigi enzigule tusumulula Mukama kitange profitable projects mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusumulula successful introduction tusumula holy marriages mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusumulula omukisa mu bufumbo tusumulula kabaka w'abakabaka financial breakthrough tulangira financial breakthrough taata tulangira financial increment Mukama tusumula appraisal Mukama omukazi oyo ayongezebwe Mukama ayongezebwe omusaala musajja yayongezebwe omusaala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusumula emirimu tusumula promotion mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omuwala oyo aludde nnyo mu kifo ekyo omulenzi oyo aludde nnyo mu kifo ekyo omukazi oyo omusajja oyo baludde nnyo mu kifo ekyo Mukama tulangirira promotion Mukama kitange taata Zaburi Psalms 75 verse 5 and 6 egamba ti promotion comes from God Mukama kitange promotion eva gy'oli Mukama nsaba Katonda waffe Mukama gwagaba promotion Mukama nga bw'oyogera mu Zaburi 75 nnyiriro olwokutaano olw'omukaaga ti okukulaakulana oku promotion eva gy'oli Mukama kitange taata nti okuyimusibwa kuva gy'oli Mukama nsaba okuyimusibwa okwo kugenda eri omukazi oyo awuliriza kugenda eri omusajja oyo awuliriza kugenda eri omwana oyo ow'obulenzi ow'obuwala awuliriza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omuwe promotion Mukama omusuubuzi oyo Mukama muwe promotion Katonda waffe Mukama abadde asuubulira wano atandika okuleeta container mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kubanga kisobokera ddala mu linnya lya Yesu Kristo muwe favor Mukama tusumula favor tusumula sales increment mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusumula amafuta ag'okubulira ekigambo kyo amafuta ag'okubulira ag'okusuubula amafuta tusumula spiritual growth mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusumula divine connection Katonda waffe connecting divinely mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Katonda akugatteko abantu abagasa obulamu bwo akwawule n'abatagasa bulamu bwo akugatteko emikwano egigasa obulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo emikwano egizimba mikwano egikutwala mu maaso Katonda akugatteko emikwano egikutwala mu maaso akwawule n'emikwano egikuzza emabega kubanga si mikwano mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Katonda akuwe contracts ennene profitable contracts akuwe contracts ennene akuwe green card akuwe working permit agulewo olubuto lwo ozaale ku baana ab'obulenzi n'ab'obuwala akwate mu nsawo ye Mukama asomese abaana bo atuukirize ekigambo kye ekyogera nti abaana bo baliyigirizibwa ye n'emirembe gyabwe gigenda kuba mingi Katonda ayongere okugulawo enzigi
ayongere okulabika mu bulamu bwo n'okutemera amakubo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye, amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusekimu okw'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina, amiina, amiina. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Naye sisobola kuvaako nga sikwatuza bulokozi. Guno omukono ogumu guteeke wano mu kifuba, omulala oguteeke waggulu, ogambe nti Ayi Yesu wange, nkwebazizza olw'olunaku lwa leero. Mpulidde ekigambo kyo era sisigadde kyekimu. Nkuwa omutima gwange nga sikakiddwa era nkuwa obulamu bwange Mukama, obeere Katonda wange era njatula nti ndokose amannya gange. Nkusaba ssebo ogawandiike mu kitabo ky'obulamu ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga n'amannya gange mwegali mu kitabo ky'obulamu. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale ssebo. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire. Yadde abalemeddwa bangi, yadde bangi nnyo, gwe toli mu abo.